Ebyo topiki zonna ziweddeyo ze mbadde nnina obbasomesa. Muyinayo ekirala kye mummanja wangi ebyoya saabasomesa ebyoya kale kangubaddiremu katonotono kubanga n'obudde buweddeyo bagenda kuba ekide. Ebyoya guno omubiri gwaffe gujjudde ebyoya gwonna okuva wano paka eri ku kagere, naye wakuba owamu waliwo bitono awamu waliwo bingi. Ku mutwe gwaffe bino ebyoya by'oku mutwe mumanyi bwe babiyita, buli omu akimanyi babiyita enviiri. Eki enviiri. Ne tudda wano tubaawo nakakuba abasajja be batera okubeera nabyo n'ebyawano ebirevu. Kati wano ne wabeerawo amasulubu. Amaki? Amasulubu. Era nabo nga abasajja be batera okubeera nabyo. Sina be batera, be babeera nabyo. Ne tugenda ku byawano we bati. Bino ebyawano babiyita akabambaggulu. Ebyo omwana w'obuwala byanyumirwa ku mwana ow'omulenzi. Naye nga bakuze, si mu myaka gyammwe. Mwe temunnaba kutuuka kubikola ki? Kubifuna ate kubinyumirwa. Ne tubeera n'ebyawano. Bino babiyita ebyenkwawa. Omwenkwawa, osobola ogamba oba omwenkwawa. Ne tugenda ku baana abagimuseemu eno ku butuuliro omwo. Omusanga obukyafu, abaana abasinga muli bakyafu. Muba mutuuyana naye temwekola ki? Temwemwako eno ebigundi by'eno. Baguyita omwennyuma. Omuki? Omwennyuma. Ne tugenda wano emmaaso. Wano emmaaso likamubalekere nga eki omuwaaka. Nja bisanga oluuli. Wenkomawo nga buli omu akiwandiise emabega w'ekitabo kye nga nkomawo okukola ki? Kugolola. Kale, mbeere bulungi.